okugaba kwa kadi ya NUP mu constituency ya Kawempe North kukyakutte omuliro wansi ne waggulu erife abagamba nti twagala magala wumalu nga kwe tusibidde olukoba naye nga tuli kumbiranye ey'amaanyi ne munnamateeka lawyer Luyimbaze Nalukola. Naye ekitansanyudde olunaku olw'eggulo be baavuddeyo ne bacriticinga Luwemba ne Mwami Moses Nsereko. Ne batakimanya nti mu democracy it is a game of numbers. Jukira nti criticism is part of the journey. Era n'omugenzi Muhammad Segirinya waliwo we yeesimba ku bwa speaker n'afuna akalulu kamu. Muyinza okuddawo ne mugamba nti simanya ono agaba bu saving box Moses Nsereko tebiriimu makulu naye abantu bisobola okukya nga bo gwe beetaaga. Ono eyagenze ku malalo g'omugenzi omwami Luwemba Honorable naye ne bagamba nti yakoze kya butaliimu ne batandika omuvuma. Ky'oba omanya nti mu bino ebintu bya politics teri approach gy'ogamba nti eri fixed eno gy'olina okukozesa. Kale kuba kusalawo okwo n'ogenda mu boxi mu kifo ky'okudda ku munno n'omuwebula. Era kansubire nti abavumye Luwemba n'abavumye Nsereko Moses ba kibiina kya NRM kubanga bw'obanga wavumye abo abasajja ate ng'oli wa NUP oli mu kukutula mu bululu. Oyinza okubalabanga abatalina kye bagatta ku constituency naye nga amazima gali nti gavumenti ya Museveni bwe bebaguliridde n'ebazza ku ttiimu yaabwe basobola okwegatta ku full figure n'abalala ne basooka bataataganya ekitundu omuliro ne gubumbujja. Njagala mbagambe nti abantu bavuddeyo ne bakuba ebituli mu speech y'omwami Waiswa Mufumbiro. Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'agamba nti vetting egenda kutwala obubonero 4 era ng'akalulu k'abantu akabonna katwala obubonero 10. Ne weebuuza nti division nga Kawempe esingamu abantu abangi mu division z'e Kampala ne tukomplaininga nti akalulu k'omulonzi ng'ate ye muloodi kaba katya nga kayina obubonero 10 bwokka. So nga nze akkiririza mu nkyukakyuka nze nteesa nti ekibiina ekyenkyukakyuka ekya NUP kiyina okubaako bye kikyusa obutakutula mu bantu kubanga bano abali kumbiranye Luyimbaze Nalukola ne Magala Wumalu ne we bakkaanya ne bagamba nti kati omwayitemu omwasigale bali 8 bayinza obutakikkiriza. Ate we batakikkiriza anti abavulugu obululu babukutuseemu. Era nze kyenteesa nti wabeewo enteekateeka ekibiina kya NUP okuzza emitima gy'abantu kubanga abatunulidde akalulu kaawo e Kawempe bangi. Muyinza okulowooza nti ffe abawagira NUP ffeffeka bali observant naye njagala mbagambe nti gavumenti eri mu kulaba n'eriisa ejjogi nga buli kimu bwe kitambula esobola okuba ng'ekyankalanya result. Ate ng'ovudde ku NRM waliwo opposition ni opposition ntegeezeeyo opposition ey'aba DP Block, PFF, PFT abali emabega w'ebibiina ebyakona abaagala okukyankalanya enkyukakyuka. Era nteesa nti ekibiina kya NUP nga tekinnafulumya ani asaanidde okukwatira bendera ekibiina esooka efumintirize kubanga nabano abagamba nti tulinze biva mu kakiiko be bamu bennyini abagenda obbikubamu ebituli nga bifulumye. Era this time around bayiye kati nze singa mbadde ngenda gamba ekibiina kya NUP kigambe nti omu ku balamuzi ababadde bagaba obubonero yenyigidde mu kulya enguzi era vetting process ne tugiyiwa ne tugamba tugende mu kalulu k'abantu kuba bwe banaagamba nti fayiro ezimu zaabuze oba empapula ezaabuze bayinza okukuba ebituli mu kibiina nti tekiri organized ekintu ekiyinza otuswaza. N'olw'ensonga eyo firimu ekomye wano. Sigadde nze Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026.